Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mukyala wange yankubye. Mukyala woti era yakubidde. Mukyala wange Tasha yankozeeko effujjo ng'abakyala bonna mu ggwanga lino bwe bakola effujjo ku baami baabwe. Obuzibu bwavudde ku ki? Mbeera nnyo mu mabaala n'omuwala gwe najja mu baaside yajja n'omuwooza Omunyarwanda ye yavuddeko obuzibu. But tukumanyi ng'omusajja abadde ayagala abakyala abakulu badonizera awo tugaseeko Tasha. Ensonga eno eyinza kubanga kati nazzeeyo mu bato abakulu si kyabasobola kanga bankubye obumonde so yabadde anzise. Omwana wo nga bamwegezaamu nnyo okumutta buli kaseera kumukuba ate musiru okubakuba layisi tukubaga n'omunatira mu esiringa olwo gwe bakubye oyo omundi muwano gwamu omukazi yamukubye ate mulamu we yamukubye ninjagala ngende nti olewo ate neyegayirya kati eyo embwa zesaala enkole sirabaga waffe omukazi gwakubye bongere bakube bajjamuta ate bajjamuta bangubuli bamututte mudwaliro erubaga ne bamukebera izoti niwe nikuduhere era bamugambye ali nnyo entangawuza ali ebiki bamukubye nnyo mutabani wa Junior. Yes nanjinjagala nga yole mukazi yamukubye omukazi ogwo bumbi muyole bere bakita wabomba mpulira isalemereye ng'obyeyingizaamu muzembi bali muttanja batta n'abe waabwe mbalira oyo omukazi ako myaka gyange oba alinde mutti ate mwamukube mutti oli girlfriend wo sezaalo biyingirira bamutaka ne mugoba bamutaka ku birthday party yange ne mbaga nti nze kidomola gisima kirisima zalina omwana yeneki mpulira kakabira omukadde ako olindadde okuza eitera okubanga nabantu talina gwe ekidomolo sima kirese mazzi kubanga ti omukazi tamanyi era yaganya omugoba kakati obabayaganya omugoba nze mulinza amutte mutta omukazi nja kutta omukazi oza si mwana gwe wetaaga ene oyo omuganda eyamukuba emuganda bino yemutte nja kutta omukazi nzite muganda bisene gye babazaala. It is up to the woman to go. Yes, they were separated. Wetaaga kwogera ne mutabani wo abalwaba babeeko. Akasa kukwongereka mukubeka mutti njakatta zitene zitene oyo eyamukwata oyo mulamu we mukube naye mutti newaabwe gye bava mbatti bamutti batte embwa yaabwe. Nze naguze ebitiyo bamutte naye waabwe sireka yadde enkoko etakula ewaabwe oyo omukazi sijja kuleka yadde it is up to her to separate oba okulekayo omukuba bajja kugatta nekitamu mutti bakadde omwana ye teyakitegedde yaddidde omukazi eyamukuba anti bamutte abasawo ripooti gye bakoze ebubaga yali abulabi katono hafe yes kati nja kutta akafazi ako mbatte ne abeewaabwe my option would be to separate oba butaddamu kumukuba bwaddamu famire yabwe njekita nti malewo omuzombulire Mukamwana mwagalako akati tekalina na lubuto tekasobola nakuwandula malusu kayina kyako kyekikabeezaawo akati tesobola nakuzaa kajja n'omwana waako omukulu mwana wa mukongo nze ono omusiru yenna mugulidde ebitiyo yewe bane bamutta famire yabwe njekita nti malewo baali bandabyeko ewaabwe bakulu baabwe bakube bayita bakulu banno baali bandabeko nga nzenezeyo akakawala gye bakazaala ate bamukuleetera ate nga tomwagala ku birthday zitumbuli kamube kamutte embatti is up to them to decide kulekayo omukuba kubanga abasawo baliwe yavudde erubaga bamugambye ali bwafuna olubuto Mukamwana nafuna olubuto egunjo lizaala gunjo tonkulirino oyo taba muzukulu wa egunjo lizaala gunjo atulete egunjo kufana bwetyo kyewe tutambudde olunaku olwaleero ne mutabani wa Moli n'amatola birungi Zaffe Tamale Senior tubasiibudde mweraba.